Mu kibuga Smarkat ekyedda, amakubo ga siriki gye gasalanga n'ebigaali ebitambuza zzaabu okuva mu Bwakabaka 10 mwalimu omusajja ayitibwa Musa. Teyali mugagga kyokka, yali mugagga mu ngeri etasoboka. Ennyumba ye yalina ebisenge 40, oluggya lwe lwalimu essulo eyayolwa mu alabasita. Abaweereza be baayambalanga engoye ennungi okusinga bakabaka abasinga obungi. Era buli ku makya Musa yayimiriranga waggulu ku madaala ago amanene n'atunula waggulu ku busolya bw'ekibuga n'ayogera ebigambo bye bimu. Nina buli kye nneetaaga. Naye akawungeezi akamu ku lwokubiri olwa bulijjo lwali lugenda okufuuka olw'ekitalo. Musa yakola obusuubuzi obwakankanya ekibuga kyonna. Yawaayo ennyumba ye, zzaabu we, ebyambalo bye ebya siriki n'abaweereza be. Mu kuwaanyisiganya yakkiriza ensuwa ey'ebbumba erimu olwatika okuva eri omusabirizi eyali ku mabbali g'ekkubo, era teyatunula mabega. Eno y'emboozi y'ensonga lwaki. Musa mu ntandikwa teyali mugagga, yazimba obugagga bwe nnusu ku nnusu. Yatandika ng'akyali mulenzi muto ng'asitula ebibumbe mu katale. Yakola emyaka 20 nga tawummudde, nga tajaguzza awataali kwesaasira. Yeegamba nti bwe ndiba omugagga ku nkomerero nja kubawa ddembe. Era n'agaggawala mu ngeri ey'entiisa, omugagga ddala. Naye ekyewuunyisa ku bugagga, ekyama omuntu yenna kyakugamba kiri nti gy'okoma okuba n'obugagga gy'okoma okutya okubufiirwa. Musa yatandika okwebaka obubi, yabalanga zzaabu we buli kiro, yagoba abaweereza be yali ateebereza okubba. Yakyusa mikwano gye egy'edda egyajjanga okwewola. Yalekeraawo okugabira abaavu kubanga yagamba nti byonna bye nnina nabikolerera, nabo bakole ebyabwe. Omutima gwe nga tategedde gwali gukalubye nga wansi w'amayinja amabajje ag'ennyumba ye. Olunaku lumu omukenkufu eyali ayita mu Smartland yajja ku mulyango gwa Musa. Yamugamba nti mpulidde nti gwe musajja asinga obugagga mu kibuga kino. Nina ekibuuzo kimu kye mbuuza. Musuubuze, gwe olina ki ekitayinza kukuggyibwako? Musa yaseka. N'amuddamu nti buli kye nnina tekiyinza kutwalibwa kuba nnina abakuumi, nina ebisenge ebigumu, nina amakufulu ne bannamateeka. Omukenkufu yamwenya mu nnaku. N'amussaamu ekitiibwa n'atambula. Musa teyaddamu kulowooza ku kibuuzo ekyo okutuusa olwokubiri. Ku lwokubiri olwo Musa yali atambulira mu kitundu eky'ebuvanjuba bwa Smartland mu kigaali kye ekisinga obulungi. N'alaba omusajja omukadde ng'atudde mu nfuufu ku mabbali g'ekkubo. Omusajja oyo yali wadda, nga mukadde mu ngeri etasoboka, ng'alina ekirevu ekyeru ekyatuuka mu kiwato. Mu kifuba kye omukadde yali akutte ensuwa ey'ebbumba erimu olwatika. Musa yali eyagadde n'ayitawo, naye omukadde yatunula waggulu n'amukwata eriiso n'agamba mu bukkakkamu ng'omusajja alangirira embeera y'obudde. Ensuwa eno erimu by'obadde onoonya obulamu bwo bwonna. Musa yayimiriza ekigaali. Teyali musajja alina enzikiriza enkyamu, naye waliwo mu maaso ago ekyamuleetera okulinnya wansi okuva mu ntebe ye, n'atambula okuyita mu nfuufu, n'afukamira mu maaso g'omuntu ono gw'atamanyi. Kiki ekiri mu nsuwa eno, omusajja mukulu? Omusajja asabiriza yamuddamu emirembe. Musa yaseka, olwo n'alekerawo okuseka kubanga omukadde yali taseka naye. Nja kugikuguza, omusajja bwe yamugamba, naye bbeeyi si zzaabu. Musa yabuuza omukadde awo kiki, omukadde n'amuddamu ebirala byonna. Abantu bagamba nti Musa yatuula mu nfuufu n'omuzeeyo okumala essaawa 3. Tewali amanyi kye baayogera. Abaweereza be baalindirira, embalaasi ye ey'ekigaali yakoowa ne yeebaka. Musa
Ekyasembayo yayimirira n'akyuka n'atunuulira omuweereza we omukulu n'amugamba nti tumya buli kimu. Era enjuba we yagwira kyali kiwedde. Musa yassa omukono ku mpapula z'ennyumba ye, ebibanja bye ne akawunti ze. Yaggyamu ekyambalo kye ekya siriki n'akizinga n'obwegendereza ku bigere by'omusajja omukadde. Yatambula okuva ku kigaali kye, abakuumi be, empeta ze ez'ezzaabu, buli kimu. Yatambula nga talina ngatto mu nguudo z'omu kibuga Smartland, ng'akutte ensuwa ey'ebbumba eyali eriko olwatika. Ekibuga kyagwa eddalu olw'olugambo. Musa awunze, waliwo eyamulimba, alogeddwa, ayonoonese. Banne mu bizinensi ab'edda ne banyeenya emitwe. Abaavuganyanga naye baajaguza. Eyali mukwano gwe yadduka n'amugoberera n'amukwata omukono mu kkubo. Musa, okoze ki? Kiki ekiri mu nsuwa eyo? Musa yamutunuulira. Era omulundi gwe ogwasooka mu makya 20 yamwenya. Akamwenyumwenya akatuufu, ekika ekituuka mu maaso. Yamuddamu, temuli kintu kyonna, ensuwa njereere. Bino Musa bye yategeera awo mu nfuufu ku mabbali g'omusajja oyo ow'edda. Omusabiriza omukadde yali amubuuzizza ekibuuzo kimu kyokka. Singa ofiirwa buli kimu enkya, ennyumba yo, zaabuwo, ekyapa kyo, oli baani? Era Musa yali ategedde n'entiisa nti talina kyakuddamu. Yali amaze emyaka 20 ng'azimba obulamu okwetooloola ebintu bye, naye yali tazimbangako bulamu bwe munda mu ye. Yali ajjuzza buli kisenge ky'ennyumba ye, naye n'aleka ekisenge ekisinga obukulu ekyali munda mu kifuba kye nga kyereere ddala. Ensuwa ey'ebbumba yali ndabirwamu, enjatifu, eyali etuukiridde eya bulijjo. Naye yali akyayinza okutereka amazzi, ng'ekyayinza okuba ey'omugaso, yali ekyayinza okuweereza. Obubaka bw'omusajja omukadde bwali bwe buti: teweetaga kuba atuukiridde nga zaabu oba ab'omuwendo abalina okubeera n'ekigendererwa, naye tulina okuba nga tetuli bakulu. Musa yawaayo ennyumba ye kubanga yakitegeera nti abadde agisulamu ng'omusibe, okubala, okukuuma, okukuŋŋaanya ebintu n'okutya. Era ensuwa yamusumulula. Mu makya agaddirira, Musa yafuuka ekintu ekibuga kye kyali tekirabangako mu ye. Omugabi. Yasomesa mu ssomero ettono, yalissa abatambuze, yaddabiriza engatto z'abantu be yali tamanyi, yalina kitono nnyo, era yasulanga ku mukeeka. Era buli muntu yamusisinkana yayogera ekintu kye kimu nti omusajja oyo alina ekintu mu maaso ge kye sirabangako mu muntu yenna amusinga obugagga. Kye baali balaba kyali kya mirembe. Empisa mu mboozi ya Musa si nti obugagga bukyamu, si nti obwavu butukuvu. Empisa eri nti obulamu obuzimbibwa okwetooloola by'olina byokka bwe bulamu obuzimbibwa ku musenyu. Naye obulamu obuzimbibwa ku ky'oli, ku mpisa zo, obugabi bwo, ekigendererwa kyo, obulamu bwo tebuyinza kubuggyibwako. Si mu muliro, si lwa kufiirwa, si ku lwokubiri nga terunnatuuka. Kuuma ennyumba yo ey'omunda, sooka ojjuze ekisenge kyo. Kubanga ekintu ekisinga okuba eky'omuwendo ky'onnoositula tekiyinza kuyingira mu nnyumba. Kituuka butuusi mu nsuwa ey'ebbumba eriko olwatika. Alhamdulillah. Subscribe.